Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Ruhankana Rugunda avuddeyo n'ategeeza nga gavumenti bwegenda okwongera okudduukirira bannayuganda okuva mu disitulikiti 45 ezaalumbibwa ekyeya okuli Isingiro, Kanungu, Kalamojja, Busoga n'endala nnyingi nga bayigirizibwa ennima ennungi omuli okusimba ebirime ebikula amangu ng'enva endiirwa kikendeeze ku bungi bw'abantu abafa enjala. Dr. Rugunda agamba nti bannayuganda bagenda kubangulwa obubinja 7 okumala ebbanga lya nnaku 10 ku ngeri gye balina okulwanisaamu ekyeya ng'era bukulembeddwamu baminisita ab'enjawulo. Ekitundu kya West Nile kikulembeddwamu Minisita Christopher Kibanza, Kalamojja Minisita Moses Kizige ne Peter Rukeresi, Busoga Minisita Ronald Kibuule ne Agre Bagire, mu Mambuka Betty Amongi ne Hilary Onek, ebitundu bya Kampala Minisita Ruth Nankabira, Frank Tumwebaze ne Dennis Galabuzi bakubibangula. Obugwanjuba Minisita Joy Kabasi, Ernest Kiza ne David Bahati bakukola mu kitundu kino. Baminisita bonna bakuyambibwako abantu ba bulijjo n'ebitongole ebyenjawulo ng'ekyobutonde n'abakugu mu by'obulimi n'obulunzi. Led by ministers and with support of technical officers, will go to the different parts of Uganda to meet the local and district leaders, political, civic, technical, to sensitize them about the urgency of effectively responding to this challenging drought which has affected almost all areas of Uganda. Wabula Ssaabaminisita Rugunda mwenyamivu nnyo olw'obutonde obusanawo entakera era ategeezezza nga bw'eri ensobi okwaba musigansimbi ebyapa ebibakiriza okusenga mu ntobazi. Rugunda agassako okulabula bannayuganda obutadiibudda mmere wabula bagiterekerenga ebiseera ebijja wamu n'okukuumanga obutonde nga basimba emiti awasaanyizibwa ebibira. Where forests have been destroyed, we must quickly replant the forests, plant trees, so that we can secure the 40% of where the rain comes from. Wetlands are stores of water for the population, for the cows, for the crops, and therefore destruction of the wetlands means opening the tank of water so that water can just flow, and within no time you'll find that you have no water. Therefore, coupled with production of peak maturing crops, we must protect the water storage, which are the wetlands, and also the kaweefube w'okubangula bannayuganda wakutandika olunaku olw'enkya okutuuka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno nga muno abaakosebwa ekyeya bakuweebwa ebikozesebwa ng'enkumbi zibayambeko mu kulima, okubajjukiza okuterekanga emmere mu byagi, ng'era enteekateeka eno egobereddwamu okukendeeza ku kyeya ekiriwo kati n'okwetegekera ebiseera ebijja. Ssenyonga Beka Mulinde, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.